Munafu mulungi tukwaniriza wano ku DSTV program ensonga nga tusonga ku nsonga. Amanya omuliga Serubiri Paul Godfrey. Kakati nno mu ggwanga ya Kenya oluvannyuma lw'okuba nti nno abawoda bavuka baakola okwekalakaasa okwo natuka nogamba nti president naawe ssebo tuviire awo n'agamba bannange kati bwe kiba nga ate ebintu bitabukidde awo entebe siyinza kugita n'agamba bwe kibanga ekyayongezeza ekyali kiwaliriza gavumenti okwongeza emisolo nga kiva kuba nti twagala okufaaniga emirimu gya gavumenti gitambulemu kyetuyita government expenditure ku bintu ebinyo naddala ku bifo administrative costs ez'enjawulo okuba minisita abakulembeze bamafuta biki byonna n'enzuuka ya gavumenti ey'enjawulo kati ng'ate ne bano bali mu kwekalakaasa okw'amaanyi baŋŋamba nange nveeko ate ng'ekkinya kisoboka irikuga si ly'okusaaga okuteekako akazito kisoboka okubaawo kyova olaba akalumu kajjukira akalumu wa 2016 nga kooti esala egamba nti kaddibwemu mukadde waffe omulamuzi oyo tetugenda kumwerabira eyakulemberamu enteekateeka mukadde waffe Edward Maraga n'akola ebyafe naga nti kaddibwemu nti wangi nti kaddibwemu nga ne pulezidenti yamala dde okulayira nti kaddibwemu. Kakati Kenya ebintu ebimu bisobokera ddala. Kakati mbadde gamba nti mu mbeera y'omuggundu ogwo ogw'amaanyi ne pressure n'akazita ak'amaanyi kati pulezidenti yagenze okulaba bamaze okumusuuza ekyemisolo ate ng'emisolo abadde ayagala sente zimuyambeko okukola emirimu gya gavumenti ye n'agamba naye kakati bano ba cabinet ministers bano abangi bano cabinet nga nnene nnyo bali mu kyenda n'okusoba kambasaddaake mugende munviire kati no pulezidenti mu nsonga lwaki yabawummuza agamba nti bano abakulu bamutomeza ku tteeka liri kwajjukira nti ebisinga obungi nga mu nsenke entuufu y'emirimu gy'ebyobukulembeze nti cabinet oba gavumenti yinza okuba n'ekirowoozo ng'erina amateeka geyagala okuyisa of course mumala gakkaanyaako mu cabinet mukikozi aba cabinet n'oluvannyuma ne mugaleeta butereevu mu lukiiko olw'eggwanga oba kye bita parliament neekubaganya ebirowoozo neekolamu ennongooso ez'enjawulo oluvannyuma neeyisa bwanga emitendera gyonna gyesiddwamu. Kati ye pulezidenti agamba nti bwe baali mu cabinet baminisita bano bwe yali amaze okulonda nga baludde emirimu gino baawagira enteekateeka y'okuteekayo financial bill eri mu parliament kati yagamba nti baamutomeza oba baamutomeza teri amanyi oba yayagadde kubasaddaka busaddaasi teri amanyi naye ate asobola okuba ne ground ze kwayimirira nti lwaki bamutomeza kubanga waliwo kye tuyita collective responsibility singa ekintu kiba nekiyita nga wadde bwe tokikkaanyiza nga bakusinzizza namba oba obuvunaanyizibwa butereevu kiwagira naye kati yokuba nti ye pulezidenti ate nga yali mu nkasi okuva okola statement nti bano mbakobe kubanga bantomeza era banne bannansi bali bemulaba bino bye baabikola bino kwagala okwewolereza wakati mu kazito k'omugundu gw'abavubuka abeekalakaasa nga n'eggwanga likutta omuliro kisobola okukakanya ku mbeera weebagobye ki ekiri mu Kenya olwaleero obwama bukyagenda maaso omusajja yabagobye era njagala okutegeeza nti ku international scene ne bw'otunulira emikutu egy'amawulire egy'enjawulo olaba ng'ensonga eno ey'okuba nti mukulu yagobye baminisita olumosi bonna n'abejjako kikyayogeza bangi obwama. Kino kyagenze okujja ng'omukulu y'omu alina byalangiridde ebimu ku byo yalangiridde n'agamba nti teri kuddamu ezo international travels ezitali zimu ezo ebyo by'okutambulatambula amawanga bitalina makulu. Omukulu n'agamba nti kati abisuspends okumala omwaka mulamba byonna abikola okwongera okujja mu bajeti ye gamba abe nti no asobola okufuna ssente zigende zikola ebintu ebirala ebigasa omuntu wa bulijjo kyendowooza obuteevu nti okutambuza emirimu gya gavumenti ate n'okulaba nti service delivery zituuka mu bantu kati international travels zonna n'agamba nti zonna n'aziteekako ban
ekyo nno kikulu nnyo. Ebyo muwanga amalala nga Uganda newalala ebyo tebabirina. Omukulu y'omwoyo simye bantu mangoberedde n'agamba nti n'okuddamu okugula emmotoka nti emmotoka z'abakungu ba gavumenti zino nabyo nazima abiyimirizaawo mbagirawo. Ebyo nabyo akyabisasuspendizemu okumala omwaka. Essente zanda zigenda kugula emizigo gy'emmotoka kuba ebibanja by'emmotoka byemuvuga abakulu ezo nazo zibeera nga asazi gamba zibe nga zisobola okubaako ebirala bye zikola. Kyonyiza okulowooza nti nakyo kikulu kubanga wano mu baddugavu abantu oba lwakuba tuli obunaku bw'Abafirika buli waggulu nnyo nti abantu bafuna obusente naddala kati nga bano Abafirika abanaku esente z'omuwoomusolo baagala kwagala ate kuzoonona kuzidiibuuda kubanga banaku mu bwongo. Kiri Trump kyeyayogedde kyeyadde kugala nga ntandika programu nti Trump ye yatunyonyolako ng'abasiisu abatategeera n'enkwata y'ensimbi tugikwata nga bwe twagala ate nga tuli banaku. Kati bw'okizza eno basajja bano baluto olw'okuba nti ndowooza balina bye bagenda balaba n'okulabikira okupye balabanga bino ebyokudda mukono n'oboononya essente kubanga twagala okweyisaawo n'okukola kimbwa tugule emmotoka ennene tukule okay pressure y'abantu of course yakirisi naye ndowooza n'omukulembeze oba kino kiraba ndowooza keekadde abakulembeze batandika okulaba ebintu ebimu nga byamakulu babigasa baba bagadde okuyigira akabatagadde baddembe naye omukulu yatulaze nti kisoboka ebifo ebimu bisobola okuba nga bisaddaakyo ne bivaawo ba ne bimiramu emirimu gitambula wakati ali mu crisis. Naye twali tuli awo omukulu y'omu n'alangira adde mu kusaba okumu mu kyaki emu. Naye okusaba kuno baakwogeddeko ng'okusaba okukyasookedde ddala bukyanga mukulu asatulula kabineeti kubanga waliwo ku yalimu emabega eri n'akaaba amaziga mu kyaki ng'agamba nti bannakenya bayitiriza okumuvuba n'okumuŋŋoola ng'awulira ddala nti eggwanga obanga ali mu nsobi ali mu kwetonda biki. Kati yabadde mu kyaki n'agamba nti agenda kukola gavumenti ey'ekipooli oba gavumenti of national unity gavumenti yawamu alete different political stakeholders ab'enjawulo bajje babeere wamu basobole okuba nga bakola emirimu. Ndowooza okwongera okukakkanya akazito badawera mu ggwanga lya Kenya bizibu bibaawo mujjukira nti okulonda okwali omubiri 11 emabega kaawera okwalimu omukadde waffe Raila Odinga yavuganya ennyo ne Kenyatta nikiwunzika nga Kenyatta amufudde prime minister okwongera okukakkanya embeera eyo ey'okwekalakasa n'abantu okulaba okweraba nga batali mu gavumenti. Kati okukakkanya embeera yawa Raila Odinga ekifo kya prime minister n'aba nga akkakkana. Naye simanyi this time mu gavumenti y'ekipooli eno nkulu gy'alowoozaako Raila Odinga ayinza okubeera ebbali. Olowooza bano abavubuka ba Generation Z n'abala abannabyafuzi abakandi bakunya omuliro mu kino bayinza okuba nga Raila Odinga talinayo mukono ku maanyi g'alina kubanga obuwagizi bwabadde akyabulina mu ggwanga eryo. Kakati simanyi oyinza okweka nga mu gavumenti etuzeeko Raila Odinga agemu na featuringa. By the way remember nga Ruto yakali obwa president waliwo tetwayitanga enteeseganya nti baali baagala babeereko mu nteeseganya naye ndowooza ne batakkaanya. Naye tomanyi osanga kati Raila Odinga mu kusiriikirira kuno oyinza okutamujja mu mweso guno oyinza okwekanga nga mukulu ono akomyewo ku board. Naye ebyo nero lwaki bino njagadde obbireeta nti okulaga nti okusala kabineeti n'agisalira ddala bw'atyo nasigalya almost ebifo 3 byokka kiteekeddwa okuba ekyokuyiga eri amawanga ag'enjawulo kubanga kati Uganda olwali tulina ba MPs abagenda okusukka ali mu 5 fati bagenda creatinga mo bayigire 6 nga ne palamenti yennyini yinza okuba nga tejja kubamala naye nga tukaaba obwavu twagala kungenda kuba MPs. Kati gulu nga bantu basala ebifo ebyenjawulo bibenga bibira down kati gwe akawunga akasiga n'obunaku n'obwavu ate gwe oyongera okwagala okukunjawo olw'okwagala okusanyusa ebifo n'abantu abamu. So simanyi batugenda mu maaso oba tudda mabega. Kati gwomanyi nze mbikulekedde kuba nze siiba okutaputira ogwange gwakuwa guli nakutegeeza nti ekiriwo kiikyo
era mu ggwanga lya Kenya bo bannansi kino omukulu kye yakoze abasinga bakikubidde engalo nga bagamba tekikolwanga nga naye gwe ngoyagala okumanya nti emikago gyano mu Uganda oba government unit national unity nga bwolaba kati bagitanga the broad based government ngeri ku musingi gwa busobozi nga kuleeta ovudde mu DP ovudde mu CP mu mayanja nkanji jangu simogerere jangu bakitaliko jangu gwe professor Mulema jangu newateeka mu government tekirina kyenyo kyekyakisa nga begambye ekisima weri alima n'akibuukamu kubanga oli abaleese abalina interest y'okuba nafuyiza ddala naye ate eri Kenya olw'okuba nti amateeka gaayo go ebyobufuzi ebyafaayo byabwe ebyobufuzi byabwe birina ebyafaayo ebigagga nti bo n'okufuna obwetwazi bwabufuna mu ngeri ya kuyiwa musaayi tebyalimu nnyo ffe waffe byali bya kkalaamu muzungu kujja kukola ndagaano z'olwenda ne bakola endagaano zemawulira endagaano y'olwenda nti endagaano y'olwenda endibanga etuwaddeyo obutereevu tubeere nga tufuna obwetwazi mu nkaaga mubiri baakikakasa naye nga endagaano zaalinga zakuwandika ne mukaaga mubiri olaba nti Queen yajja wano n'asayininga ne basayininga endagaano ezo ezikakasa nti tufunye obwetwazi naye oli abasajja nga bayitamu bamaji rebellioni baasiziranga mu mountain Kenya bakuba ekyasi paka bakuba omuzungu ne bamufuna mu ggwanga lyabwe mu maanyi mukadde waffe Jomo Kenyatta mumujjukira mirembe egyo basajja abaaliwo so tebabyakusaaga bo basajja ebyabwe biba byakukatweggulu basitebya byakuyisa mukamukisa so kyovola nti n'ebyobufuzi byabwe tebabya serious bw'omuyita okujja okukola naye tomuyise kujja kulya bulinga bwolaba wano ono balonda omuntu ng'abavudde mu kibiina kya n'agenda n'asalinga mu gavumenti nga bamuwadde genda kulya era bw'amala okulya ne famire ye neyeerabira n'ebirowoozo bye kyova olaba olwali kati mwagala okutegeera nti ekyekenya kisobola okukola manyi lwaki olwaleero Norbert Mao banfuula minisita wa justice nga pulezidenti wa kibiina kiramba ekya DP olulimi lwakyuka era tomusuubira kuddamu kuba namaanyi of course ati yagayina kuba tiyalina n'abantu naye kati agenda okuyenjebukira ddala kati Kenya n'okufuka ofuusi IGG you have to go under an interview olina okugenda wansi w'okubeera nti nobeera kubayita okuddamu ebibuuzo ekifo ekyo kyagala ye okubeera ssaabapoliisi olina okugenda n'okola interview mu palamenti ne bakubuuza ebibuuzo bekobeera chief justice n'oyimutandika okunnyonnyola kibiki byagala okukola birubira kibyo nebasenya bakubuuza ebibuuzo naye kati wano ng'omusajja bakubeera kubuuza kasimu balombobaza nti aweddemu kasimu ne kajja nti ofuuse gwe saabalamuzi w'eggwanga musajja n'abuuka ne mu bbanga naye negwa n'eri nga lwaki atakisuubira kati ebyo ebintu bwe bityo toyinza genda kusanvinga n'oteeka bintu mu nkola bulungi kubanga obeerako byali tewuugisa teba ya ggwanga kati eri tebali ku ebyo era kyova nti mukulu bw'ayogera ku kabineti empya gy'ayagala okuleeta eya national unity eyawamu ey'ekipooli ogiraba nga n'omuntu bw'abeera nga minisita n'agenda mu kabineti n'abako byawakanya bayinza obutamugoba ku mulimu naye kati olw'okuba nti eno bintu biri gundi appointed bakulukirikya ne bakugandika bakufudde parliament nekakasa ate parliament nekakasa almost emala kubeerako mu kokasi zaabwe ez'emyava kyankwanzi ngeri balina kuyisa obuyisa kubanga omukulu kyagadde so kati mubumpimpi mu mbeera y'Ekenya etuwa ekyokuyiga kinene nti n'okukendeeza ku nsimbi z'omusolo ku bintu bingi nti kabineti yakoleddwa oba kabineti esuubira okukolebwa niba n'abayiise kituyigiriza nti wateekeddwa okuba ebintu ebikumi ebirowoozebwako n'akantu akalala kati ennaku kati ssemateeka wa Uganda wano bagenda kugaa nti pulezidenti alina obuyinza bungi n'aba n'obuyinza obwo bumuwa amaanyi okutondawo ne policies ezingi ezirusizinga nti zirina nnyo namakulu bunoteekawo state house waliwo IGG yavulanza kalisoso wa gavumenti yalonda ensimbi z'omusolo ngeri gye zitambuzibwamu ali n'omuteekako akakiiko akala nga kaliko tweheyo ate nga yali mu state house naye akulira kunoonyeza ku bubanguzi kati ate twawulidde nti ate omukulu yagunyiza akakiiko akala kakulwanyisa misolo ate olw'ekitongole ekiramba ekyayo ekyo kikola ki kakati ebyo byonna bitegeeza ki nti duplication of posts gamba
obonabona kulaga nti tebisobola kutuyamba kukola kuba kati byonna byongera ate kwongera ku mirimu kugaziwa government expenditure kukendeera ku baana ddala ku service delivery ku bantu ba bulijjo noba ng'osasulira bino ebifo kubanga buli muntu olina omuwa omusaala alina deputy alina office olina ogisasulira balina basasulira NSSF biki byonna kubanga bakozi ba gavumenti so kati byonna bino bitegeeza nti awo kyekizibu kye tulina wano kati bw'okompya nga byonna biri tuyiga ki kati okuyiga gwoma inenze nkuwadde ekyo ekiri mu ggwanga eryo erya Kenya nti bo abo batuuse ebyokusaasaanya ensimbi ku nsimbi z'omusolo bitagambike birabika omukulu byamunyigidde kyova olaba nti olw'okubanga oyagala okudduwanya gavumenti kati olega emisolo oba yali aleeza emisolo mu palamenti ng'ayita mu tteeka liri asobole okudduwanya gavumenti kati yagenza okulaba nga bano bonna bonna baagala okuwa sente nnyingi tebalina makulu infacti waliwo akagambo ke yakusizza yagambye waliwo akagambo bano yagambye nti yagala kuna kye tuyita nga bali exceptional ate nga bakituyita competent and integrity exceptional competent and integrity kugamba kitentya nga balina obusobozi bagenda okulonda ate nga tebalina kyakunenyezebwa na kimu kati si bino byakulya kati nga bano abali ebitaano sajja abakozi balya sente z'eggwanga bukadde bitaano abandi badde bacekinga gavumenti ate ne bakolagana ate okulya sente kati abo Kenya tebayinza kubeera na bifeeri tegedde so mu bumpimpi wadde ssemateeka awa enkizo ebintu ebimu okubeerawo naye tuteekeddwa okumanya nti ate tulina okutunulira kiki kyetukola ekinaagasa eggwanga bwe tojja kukozesa amateeka gakuwa buyinza kuwunjawo bifo naye nga ebifo bitwala nsimbi z'amwamuso kankujjukize musajja watuma Magufuli yes Magufuli bwe yali obwa pulezidenti bwa Tanzania kye yakola yasooka n'awera bino waliwo n'omwaka emikolo gino egya independence waliwo yagaa nti emikolo gya independence nagyo ngiweze egenda kusaasaanyizaako sente tumanyi twafuna obwetwaza mu 63 nga batize kati ate ebya independence byaki ebyokujaguza abantu bali sente kye yakola ne balangira jasi bulungi bwansi bantu kuyonja okukola nzizi kusaawa mpya zaabwe balangira ensisa z'ebyobulamu tegedde ng'olaba bo bali serious kye baliko baagala ensi yaabwe kati awo nga mpunzika ku nsonga eyo mbadde gamba nti nakabuuza tugaba okutunuliramu akalala akabuuzo ebibiina bino ebyobennakiibwa kubanga pressure erina mukadde waffe Saaluto pulezidenti wa Kenya emu ku byamuwaliriza bino okutuuka okubikola so jjukira nti ne mu kwekalakaasa kwennyini yavayo ne yeetonda n'agamba naabo nyini abakuya abantu emiggo abapoliisi tugenda kubanoonyerezaako natuka n'okubatta tugenda banoonyereza kubanga bakoze kikyamu kugamba mulaba eggwanga liri ku mutima naye kakati byonna bitegeeza pressure nti abantu bano bannakenya ddala eno generation Z n'abala of course ne bannabyabufuzi abayinza okuba bakibuukidde baataddewo akazito pulezidenti n'aliko okubanga abakukyakola ki kyakkakkana saagala kutegeeza kigambo nga mulya ndoba mulya naye nakkakka gamba n'abako byasala n'agamba bannange kanzikakkane naye tugaa twebuuza ekibuuzo kino kati amawanga nga Uganda abamawanga ga Africa agamu ebibiina nga civil society organizations political zo amaanyi gaazo agandibadde gavayo ne gaba nga gateeka pressure ne batakolanga bukozi press conference kakati ab'ekibiina kya budget forum baatudde ne bagamba nti emisolo giri waggulu nnyo gavumenti ekendeeze ne kikomawo ne bayisa buyisa statement press statement ne tukola amawulire ng'abamawulire ne tugasoma ku TV ne ku radio eyo ne kiggwa naye bano abasajja abagambidde ddala mukulu emisolo girina okuvaayo kalanga ekiteeka bakimugobeza mu palamenti ekitegedde kati zino gundi zano z'abaaki simanyi sijja boogerera nnyo kubanga bonna agamba nti babakuba empiso n'abagamba nti nno beetya naye nga forces ezandibadde zikola okucekinga gavumenti ne bubanga si za byabufuzi kati yo media of course erina ebizibu byayo eyo ngirimu ngimanyi ebizibu byayo mbimanyi naye kubanga walibaddewo media waliwo civil society organization walibaddewo ne bannaddiini ebitongole bya ddiini
nga okulembeze w'eddiini bwayimira okugenda naye ate bo bandi badde batuyirawo mubiri kubanga bo tebana kibatya ate abantu ba Katonda bandi badde bayimirirawo ne tumenya nti weebali bafa ne bafa ekiba nekiba naye nabo babatiitizi bazibu naddala ku nsonga ezikwata ku bantu abamu teboogana nokwogera okuba babawa emmotoka buli ne bamutuuza bamuwa emmotoka tasobola kwogera ku bintu biruma abantu kuba bamuwadde emmotoka azevu nti emmotoka yenkanankana ebizibu ebiruma abantu bakulembera mu kanisa oba mwekerezi wa mu sekiti bawuwa so kati bannaddiini era noli nabakumbira ngambagamba nti temutuyambye kubanga mwekini mweriddemu enkwe mulemeddwa okuyimirira ne mubaako ensonga zemwogerako waba abamu bavudde ne boogera naye ekyo nekyo okusanga gavumenti yalibadde ngaewulira eddoboozi eryo kati eri Kenya mubali ba Generation Z bebereddemu ne bagamba nti bannaye kiki baidde ne mumawanga nga towulirayo bannaddiini bakola statement lwaki kubanga waliwo olwedde forces neza wansi ezikola kati bolaba kati political parties zaawo ne Uganda omanyi naawe so buli saa zibeera mu ntalo kulwanagana akola kirwa kubanga zibaako omuseesa azitabulatabula naye yandibadde forces z'amaanyi okuteeka gavumenti ku nninga ne wabaawo ensonga ezikola ki ezikwata ku muntu wa bulijjo neziba nga zigonjoolwa naye olwokuba nti nabo bannabyabufuzi banaku tebanake balina abamu baluvu abamu ate befulati bamusiba matayi naye nga bayaaye bafere babbi befulati nobogera nnyo oluzungu befulati bategeera nnyo nga tebalina buvunaanyizibwa buli bulinywa ggwanga baagala banoonya byabali banguza bawedde emirimu batulowooza nti kubanga baasiba nnyo amatayi bogera oluzungu olwawagula tugambe tino balina kyebateesa naye nga tebalina makulu kakati ebina bina bigattako okuba nti embeera mu mawanga gaffe zibanga bwe ziri kubanga abantu tebalina balwanirira na kubalwanira ku nsonga zaabwe kakati ayo nga nkamaze waliwo akasonga akalabye banako okutwogereko nsonga ya mukadde waffe Mathias Mpuuga mpaka wa Nnyendo Mukungwe naye kozi yayogedde ebigambo yagambye yewe yabeerera nga ye leader of opposition yali apressuringa nnyo ku bantu abaasibirwa obwere mu biseera by'okulonda bateebwe naye ng'alinga agamba nti bwe bamujja ku kifo ekyo mbu ne bizikira kati ng'alinga agamba nti bajjoole Ssenyonyi ndowooza tebakola ati n'agamba kisimanyi naye bw'addaala n'ensonga ze zaawa ng'agamba nti bukyanga ye ava ku kifo ekyo ensonga z'okubanja abantu abaasibwa mu biseera by'okulonda ezaazikira kati mu mbeera eyo kireetawo okukola kireetawo buli muntu okuba n'ebibuuzo eby'enjawulo lwaki omukulu n'akyogera kati alinga agamba nti tebakola naye ng'ajjukira ensonga z'ayogerako mukadde waffe mumujjukira mukadde waffe minisita w'abavubuka omupya mukadde waffe balamu bagahale Atenyi yajja mu palamenti n'agamba nti bonna abaasiba mu biseera by'obufuzi ebyokulonda naddala bakibiina kya Nuupu era n'asaba leader of opposition aliko mu kaseera kano mukadde waffe Joel Singh Beshekeze amuwa olukala lw'abantu abo abalabika nti bakola ki abalabika nti bali baasibwa era Beshekeze Joel Singh n'akwata olukala n'alumuwa kakati ono bw'ava naye tewali kikyali kikoleddwawo pulezidenti yaddamu n'agamba nti kale tujja biraba naye abamu abaayokya factory esimye bakola effujjo tetujja kubata naye nga kati ono ye Ssenyonyi yakola obugwe kati ye Mpuuga yali ayagala musajja watu Ssenyonyi akole ki agende mu makomera awakankule bantu abajjeyo akole abatwale mu kooti abawozese akole ki kati mukadde waffe Mpuuga ye bw'ati yayogedde ekigambo ekyo n'agamba yiyo naapanga ki twali tuli awo omukulu n'agamba n'okugamba Mpuuga nti reforms oba enkyukakyuka z'ebyokulonda bwe ziba tezikoleddwa n'abagamba nti bagenda mu kalulu bamala biseera musajja gwe lwaki ekyo kyogera kati kubanga bwebanga oli waludda luvuganya bantu bakugamba dda ekibatwala mu katono bakimanyi baba ne pulaani ebbi egamba katugende tusale amagezi tulabe nga abantu negana twongera okubakubiriza okubakunga okweyingira mutirivu mu byobufuzi n'okumanya ensonga zitambula n'okubako bye tusuuza n'okulaga nti waliwo naye kati bw'okola statement oli wa byabufuzi ekyo kikolera nnyo NRM ekyo kyoyogera kuba yo NRM teyagala kukola nkyukakyuka ezo kuba zigifevalinga kubanga baleeta amagye mu byokulonda polisi nejja mu byokulonda
kagamba ekyo ne kati bugamba kati NRM kati wale tuli awo nga mpuga amaze okyogera ne ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda mukadde waffe omulamuzi Justice Byabakama n'agamba nti enkyukakyuka z'ebyokulonda tezisoboka kubaayo mu kaseera kano nsonga ki gyeyawadde anti baasaba dda ssente bagana okuzibala ye bw'agamba naye kati gwenfuga bw'okyogera kati obanga akolera bali tutemaatema nga abamanyi ensonga analytical tulabanga akola statement kyokka era ensonga zezimu nemukadde waffe Dr. Besigye azogera ng'agamba nti akalulu tekasobola era gabo tunagijja ku kati kakati waba ngeri y'okuwuddiisa naye ebyo byonna abantu babitegedde nti lwaki ekyo political talk yegenda etambula bwetyo nti tekisoboka tekajja kubeerawo biki so mbompimpi gezaako kunyira kulaga nti tekedde okubaawo embeera ekola ki ebigambo ebyogerwa bw'obanga munoonya okutunulira change oba enkola ey'obyobufuzi ey'omulembe erimu okukulaakulana okwawamu n'okutwala eggwanga mu maaso ekyo nkitadde awo nkibalekedde kati kutemaatema kuli erimmwe olwo opposition bw'agamba nti mu kaseera abagenda mu byokulonda tebalina amakulu nga enkyukakyuka tezizze ez'ebyokulonda bamala biseera n'ebyabakama nga akuli akakiiko n'agamba nti tebajja kukola nkyukakyuka mu kaseera kano kati opposition gwe tugamba opposition aba akolera ani ebyo bibalekedde ensonga endala ab'ekibiina kya Nuupu babawadde gaidi okupeekuŋŋaana za bitundu by'eggwanga ebyenjawulo ya poliisi yabakkiriza wabula ate principal w'ekibiina ekyo president w'ekibiina kya Nuupu kadde waffe Kyagulanyi Ssentamu kwogera kwe ng'ayita ku mikutu egy'enjawulo egiri ku social media agamba nti so far ate okutaataganyiza kwatandikiddewo n'okubalabula okw'amaanyi babalabula batya okubalabula nga balabulwa baladisi ne badipisi ebitundu gye bagenda okuba enkuŋŋaana ezo nti kibageza ne balinnyayo radio talk shows baali basasulidde ezo nazo abakulu babategeeza nti ezo zo temujja zibeerako batandise dde okuwulira nti ate security zamaze okuba nga abaanvu n'abampi bavuddeyo dda bamaze okwebungulula ebifo ebimu ate nga biba nga byakayinziddwako okubawo enkuŋŋaana so ne batawunikira akabamwa tawunikira yali yabateerako dda n'ekiwandiiko ku lupapula ekikkaanya nti ezo enkuŋŋaana zikiriziddwa era n'ebifo egibanakuba enkuŋŋaana ezo nga bajja zikubawo kyere naye kigenda okunzika nga ate agavayo galaga nti waliwo engeri y'okuba nti waliwo okutaataganya so ffe kye twogera ku lw'obuli y'okukuma demokulasiya n'abantu okutambula nga bonna bali kimu abantu bakkiriza bakuba enkuŋŋaana nga baregulatinge Uganda efune ku birowoozo ebipya ebyenjawulo ne bannayuganda bafune banyumire ebyobukulembeze basobola okwenyiga butebe mu byobufuzi by'eggwanga lyabwe nga bamanyi nti bawuliriza enjuyi ez'enjawulo poliisi ekole omulimu gwayo gw'okukuma amateeka n'okulagira ebiragiro naye eruŋŋamye abantu bakuba enkuŋŋaana kubanga bwe ziba nga etteeka baalikola eruŋŋamye okuŋŋaana kye tuyita Public Management Act so bakkaanya butereevu ku lw'okuzimba Uganda ey'omu maaso n'okulaba nti ffenna tuwuliriziganya abaine bwe bakube FDC bwekube kubanga naye Nuupu naye bwekube naye enkuŋŋaana abantu bitambule bungi tiyagaasi n'omukka okubalagala tebijja kuzimba nsi kubanga ffenna twakkiriza nti okulonda weekuli n'abantu bakkiriza okukubaganya ebirowoozo buli muntu abeere nga awuliriza mu ne ku lw'obulungi okuzimba Uganda kale byebyo